abantu bali babanga tebakwata akinze gwe kikuyingiza ogenda oba maleka emirembe kyaki otuuke n'okulingiriza eddoboozi lye kaakati uleka kulumbagana oliye kajje naffe atunone ajja atukwate ng'abuuza mwogera ku kafeero mumwogerako ngani mwana wa nyammwe naffe tukugambe tetulina bwe tukuyita tusibe Amuli Katumba amugambye bw'obanga ekizibu linnya genda ku Mutaasa Kafeero oginone buli gw'olawulanga kafeero genda omunone ate nedda ate ne mamuli alimba ate genda ku Mutaasa ante abadde agezako mulaga nti Kafeero linnya lya kika kale linnya lya kika tetuganye tunazi naye nze njogera ku Kafeero kitaawe w'abaana so si kitaawe w'otwana kitaawe w'abaana si kitaawe w'otwana Kafeero bw'abanga bagamba abaana bano nti be baali abaana bali ne bakulekera ekyanya ne bagamba nti kale obbye n'owangula akalulu okawangudde ne tukuleka naffe tuwe eddembe lyaffe alina freedom ye yakkiriza mu kika mwamugoba ekintu ekyo kinnuma ebyamazima kinnuma nga tuzze mu by'ensonga entuufu ddala ekyokugoba abaana abo mu kika abaana abo bandi balese mu kika ne batabawa kintu kyonna naye nga balina ewaabwe ekyo kyokka nga balina olujja enju ya Kafeero ey'omukyalo eyo gy'olaba eyo eyeetaaga okuddaabiriza eyo nebeera mu kuŋŋaanya abaana abo no matter what bajja agenda mukolera ekivulu agenda mutegeka Kapuuni okutegekera taata we bajja agenda tegeka sho ya Kapuuni bannange nze njagenda tandikirawo omuyitira mpita abeebule n'ebweya abatagendangako na mu kivulu kyonna mu nsi muno bwe muwuliranga nga bajja ategesa ekivulu kya Kapuuni mwambala papo mbeegayiridde mweyiweeyo mubeerenga munyeera mubulwe ne we mugenda okuyimirira oba okutuula mulabire muddeko n'ebweru wabweru wakyo babateekereyo entimbe ko muba mulabira naye musapootinga abaana abo abaaboolebwa nga tebalina musango kyokka ate era bano abalala bwe bayimiriranga okuvaayo ne babako ekintu kyonna kye bategeka otwana otuna mubaboolanga baganda bange embegayiridde mbayita era omulundi omulala temuwagirangayo temulinnyangayo bakyetegekere bakyeriire bakyebereremu kibasale bakimanye nti babbi bana byogera muzadde maama ebigambo byaba maama bizibu ate olulimi lutonzi nayogedde nga ntandika nti ekyamazima ekituufu bwe kibanga bwe kito bwe kiri abo abantu bajja kusiraana nnyo osobola obutabiraba kati nkubuulira Tronas njogera ekituufu awo nze wensi wennemererwa okuntegeerera awo mu kwogera amazima bwe bali b'abaana abo nga baganye okutereera mu leyini bannaabwe ne babasuuwingira ddala bwe bati mugenda kubonaabona sikoodi yammwe yonna nga bweri saawa eno musobola okuba nga temunnabiraba kubanga akaguwa kaakakutuka naye mugenda kutuuka nga mukaaba amaziga ga ku mutima mwe nga temukaaba maziga g'amazzi mukaaba ga musaayi abaana bammwe balibula abayamba bali bazaalirangamu ku mpya be bagezi gundi mugezi nga mubuulire gwe nkubuulidde teweetaaga kugenda kufuna konfirimansiyo na penetensiyo sookoyo omanye amazima oba ekituufu genda otegeere ekyokukola muve kuba babuzaabuza mmwe baana mmwe ensonga entuufu mugimanye naye mulina abawuzi b'obunyama era essaawa eno be babasindiikiriza okugenda okwataakinga omwana oyo omwambala papo bamuyita Kafeero Kapuuni mumwataakinge naye mugenda kulaba kye bayita enjuki mu nsi muno mujja mubaagwe ng'ayongera kuyimuka ajja kutuuka ekiseera agenda kubalinnya ku mutwe abavuge ate mujja mufukaamirira ebyo mbirabyeko Katonda ng'abikolera abantu ababooleddwa mu nsi naye Kapuuni ono naye ntandise okutunuulira mu luyimba obadde beeyogera nga ntunulira mu luyimba lwe maye nawe yayimba n'agamba mwabagamba mbu yayimbye ennyimba za Kafeero
munekitawo afanga n'olyokola baki ngamba yi aliko okitegedde byonna ebyo bigambo tunaza abaana abo kankubuulireko ekyalo abaana abo ebintu ebyo babiyimbisa bulumi oba okitegeera obulumi bwe balina ku mutima tebakyalina kyakukola nakyakuzzaako balina kati kuguma bugumi buli muntu agumya munne. That is why your statement mu luyimba lw'omwana oyo yabaddemu nnyo nti mujje twegatte ffe tubeere omuntu atya era mbakoowoola mmwe abaana b'akafeero abiri mu baba abiri kati yes 20 kubanga banyugunya bali eno ye wabiri mu abaana b'akafeero abiri mu mbasaba mugende mukwatagane mubeere united kibalume bano. Kutu kwetuli tweyanze gemwe nabikumira ku mukutu guno Fronaz Media mwongere okusubscribinga mugende mu maaso ate mulabe video muzimaleyo laba video gimaleyo lyoko obuuze kituufu likes kyakabi teeka ne commenters yes amanya Fronaz nga ndine Agnes Wanyana nze nagamba ko lirikwata ng'olyangu odyogero ojja kunnyinnyonnyola mbadde ninako enjala kusooka waawo akaluwa naye munnange munda n'aŋŋamba nedda genda mpolampola okay. Oyo omwekwateko nnyo oyo akubuulira aŋŋambye nti topakuka mpolampola topakuka takyogedde agambye mpolampola badde manyi agambye topa okay. Angambye mpolampola neŋŋamba soka weekenneenye kyogenda okwogera kankireke nange nze Wanyana nga bulijjo abazungu bampaatiikako erya Agnes naye singa teyiri ku ndagamuntu nandibadde siryeyita teririna mugaso erinnya lyange ettuufu lya Wanyana abalala bagamba mbu ga lwa mukaaga amaki ga Wanyana obusiru bwe buba bunyaabunyi abaana bali wano n'omusanga ku Friday kuno kawungeezi awo n'omugamba owaaye Wanyana alinnye ennyonyi agende mu Amerika ave ewaabwe era nze olabye erinnya lye ery'ekikasi limanyi empaako yo sigimanyi nandibadde nkupaakoza n'okitegeera senyina mukwano gwange tampitangako Agnes naye buli wampita Wanyana mpulira emirembe kozi ekala yange oyo yenzi nze siri muzungu Fronaz bayitha waba abantu basaba ne bataweebwa kuba basaba bubi n'ogenda kati wali omuntu amanyi nnyo okusaba muyita mulokole nayimirira nasaba nagamba Mukama nze Josephine nakwata n'empagi Mukama nze Josephine nkoyo omuzigo nkoyo obutavuga ku mmotoka nze Josephine omukisa n'ogenda wa Josephine mu Amerika ye ne yeereka wano nasaba mwaka ku mwaka nga bwe kyali olubereberi nga bwe kiri ali mu kazigo emirembe n'emirembe musaba ne mutaweebwa musaba bubi mwe baalugemwa mwe baamukasa mwe baamwanje mwe baawanyana mwe badyeri mwe bakiki ayina embabazi si mwe ba Proscovia kati sabanga gwe gwe weemanyi kati sabanga gwe mberenge nga nze mberenge erinnya lyange nga nze mberenge Mukama nze mberenge Mukama mberenge wo nazaalibwa kitange bulonge waali oba semberenge nkusaba mpa omukisa nfuluma kola nze mberenge ngenda kola mpa omukisa sisaba pulosi naye asaba ebibye obadde okimanyi nga amannya ago pulosi biki Rehema erinnya Rehema manyi kyalitegeeza ne katonzi jamize tugende ku nsonga enda galina bye gategeeza ojja kusanga bwemba nimbye wama abasiraamu mu njulire mu mannya g'abasiraamu galina ebintu bye gategeeza waliyo erinnya sigenda lyatula naye nga litegeeza ekintu ekiwunya obubi naye nga balituma omwana
ago gowulira ga pros eyo mbazungu gategeze ebintu byabo oyinza okusangayo erinnya kati nga tugeze rest kati tegeeza obuyinja oguli eyo kati goli eno osabira guyinja mundeke wamma muli mutya Siana auto parts yes wakisekao batumiddeko omugamba mutya bana mugende mwagire Siana auto parts atunda spares emmotoka zonna gwe buli chisi kyomanyi nti spare wa mmotoka brake pads shock absorbers parts za engine matala indicators gwe buli kyomanyi kya mmotoka oyagala spare ojja kisangayo Siana auto parts wakiseka sobole kubanga nange nkutumiddeko nnyo Siana okay oli otya wattu okay okyaliwo wali ekasubi because mbyogedde wagala nnyo muganda wange okay ani omulala nkulesa ena kutumira best cuts emengo bana imugende mbawagira b'emikolo nyame enakukubye mwigo kubuko genda wali ku best cuts emengo sobolo kubanga wefunira wenyama ennungi gwe mugambe nti njagala nte ajjajikuwa ajjajikuleetera osobole kubanga naawe nte kuweesa ekitiibwa gyotwala ku buko jagala ekisambi nga kisava gwe mubuli egyo ekiraga ajja kubanga kirine mu kisero kyakyo yes ajja kubanga akikutuusaako okay oleme kubeera ng'obonaabona wuuyo ogenze mu lufulaati bakubye ejjambiya tutandise okuwoza bannaayi bano abasajja nga tebalina mpisa bali bwe babeera gwe mulimu gwabwe bakola genda wali emengo ku besicas ogambe omukulu oyo nti waayi nina omukolo ku lw'omukaaga njagala nte oba kisambi temutwala emikono waliyo abatwala omukono mukono gw'ente nekyo mu maaso kino naye nina ekibuuzo kyamazima sirabangako batwala guno omukono waliyo anti tebagwera bw'ogenda ogula kyo tebakiseera nga kisambi tebyenkana bunene era birabikira nawo nti guli waleese mukono obayisizaamu amaaso tebatwalanga emikono ku buko teweeswaza kyo nakyo mukitegedde ogamba otya gyendi Troners nzize n'obusungu nanyiize nnyo oba nnyiize nnyo ndi munyiivu nsonga y'omwana omuswazi afuuse ebbereege mu abo abaagulirira ne babalangirira nti DNA be basunsudde be batuufu abaayitamu ku DNA abaagulirira kasoosowaze nnyo kubanga kye kituufu saaliyo sibisaabiraba nkaddemu buzzi baayitamu DNA abana abaagulirira ne muwaayo ssente nga mulina ebisirikirwa abana ng'ate temuli batuufu naye omu mu afuuse ensonga ate afuuse ensonga nga sina mwana wa Kafeero wabula mutabani wa Musamize omuki mami gwanga kyeryo gundi yabyogera babyennenya gwanga kyeri mukuru mugerwa yakyogera naye kyo bakyennenya waliwo omusajja eyaleetebwa nga ndabe yamuleeta yali Seeguya mpulirizo Seeguya ow'amawulire nannyini lugambo yeeyita profesa w'olugambo which is okay ebintu ebyo nga byakatandika yaleeta omusajja oyo baamunoonya okumanya nagoberera gundi eyo olugambo olwo ku makya nalaba omusajja oyo yamusanga ku nnyumba ya Kafeero omuwana w'omuzungu gye yali abeeramu ey'Ekajansi omusajja oyo n'awa statement n'agamba nti Kafeero yalabirira nnyo abaana baatazaala yabasembezanga n'abaweerera era ne Swazi si ye yali amuzaala ebyali bigambo abantu omusajja oyo yayogera enjogera gye yali ayogeramu ng'awangaalidde mu kitundu ekyo Kajansi ng'amanyi ebintu ebyo nga bwe byali kubanga yayogerako ne ku nsonga ya
Senkubuge siyaasa eyo sijja kugendayo ke kabonera akalaga nti yali abimanyi. Yagamba nti omwana Swazi Kafeero yagenda kuyimba. Omwana oyo bwe yamuleeta obadde okimanyi n'omwana w'omuzungu yamulerako. Obadde okimanyi nga Senkubuge siyaasa yamulerako. Osulawo mu ggwanga. Okay. Omwana oyo si mwana wa Kafeero wabula Kafeero yaleeta mwana ataaliko mwasirizi. Bwe yamuleeta n'amukuza n'amuweerera. Bwe yamuweerera n'afuuka ekyo kyali n'afuuka omwana wa Kafeero era kati Kafeero ye yali amuzaala. Bw'otunuulira ebigenda mu maaso essaawa eno abakopi abasatu baasirise naye n'omukopi owookuna simanyi amuli mabega wano gwe bayita Swazi yavuddeyo ng'agamba omwana omulenzi owa Kapaafu Kapuuni Kafeero mwambala papo white nsinga kwagala nnyo kakalaka akapapo bwakambala nyuma n'agamba nti ennyimba z'ayimba ayimba nnyimba za kitaawe waani era ali mu kkooti nnyimba za Kafeero naye okumanya nga mu nsi muno okusoma nga omusumba wange yayogedde ejjo ekintu n'agamba bw'olaba omwana ng'omutwala ku ssomero naye nga omukakabukazi toyonoona ssente zo muveeko ndozigulemu ekindaazi. N'agamba teweekakanako nti otunda ettaka lyonna osindikirize omwana oyo kumutwala ku ssomero omenyekera bwereere noonya kyayagala okukola omutandikira omulimu akole. Kati ye Swazi yasomera bwereere n'ebyali tebiina kye bisobola kumugasa mu nsi muno olw'ensonga abuukira etokota. Bw'oba wabba mu kusooka n'oba ng'owiininze mu bubbi ntegerekeka bulungi kati ate ekikwambaza muno nga ayisa oba ekimulumamu statement eziri mu nnyimba omwana ono zaafulumya kye simanyi yayimbye nga anti ke kabonera akakulaga nti omusayi tegusobola kwebuliza eno bbali n'abalala bakyajja n'abalala bagenda kujja bayimba ennyimba nga Kafeero yennyini bwe yalinga ayimba kakati gwe obugwagwa buba nga bukujje mu abiri mu omu bonna bamubaakinze okitegedde mukwano buli omu ava yakola challenge. Ekyasinze okunnyumira ye statement omwana oyo gye yatadde mu luyimba egamba nti gwe buli yasosolebwa DNA ebyo bite jangu eno tulabe bwe tusobola okugenda mu maaso bane Swazi ne gurupu yo yonna nga bwe muli bataano n'ababali emabega be tutamanyi waliwo ne yabeeyunzeeko omufere looya oyo omufere wolooya oya boogera bakubuuza ekituufu kye kino ne bakumanya nti yabbye n'akuteekayo ng'atabbye ono yandibaddemu akensa n'atajjira mabe oyo n'abulwako ne looya asobola okumuwolereza buli omu tajja kufuna mirimu bwe bakugambye Uganda yonna eweddeyo Swazi yekka yaaliwo anti wakugamba nti nteekerayo omusango guno olina okumuteekerayo oli client obadde okimanyi nga waliwo omuntu waliwo family esobola okubeeramu omwana n'aziribwa nga ne bw'oyogera ekintu tekiwulirwa nga baagala osooka otereera odde mu layini. Nze nabasaba ku mulundi guli baboola abantu bano bwe baba boola bagenda kwezza mu layini bokka bababoole ensebe nga tebaagala ebakyawe nnyo ebavume nnyo nga buli we balinnye abantu babawanda lulusu mpaka lwe balimanya nti baakola ensobi oba ntegeerekeka bwe banaamala okutegeera omanye omwana bw'otamugunjuza maanyi n'omuleka n'anenebala kubanga gwe tokuba baana tobavumako ogenda kumaliriza omwana omuttattanye. Era abantu waliwo yavudde n'agamba nti bunnaaye Swazi ensi agigyeko amaanyi abeere flexible owekikka mu kkubo lya muntu. Kankubulireko twali tulabye abanene mirembenga twali tulabye abanene tulabyeko abantu ab'amaanyi naye olwaleero nga tebakyawulikika
okuleka ng'oli mukwaniriza magombe. Omanyi omuntu ng'anaatera okufa atandika okwogera nonsense, atandika okukola ebintu ebivaako, ayinza okuba ayaniriza kufa kati ng'anaatera. Tubali baba nga tebakwata akinze, gwe kikuyingiza ogenda obamaleko emirembe kyekyaki, otuuke n'okuliyingiriza eddoboozi lye kaakati leka kulumbagana oliye kajje naffe atunone. Ajja atukwate ng'abuuza mwogera ku Kafeero mumwogerako ngani mwana wa nyammwe naffe tukugambe tetulina bwe tukuyita tusibe. Amuli Katumba amugambye bw'obanga ekizibu linnya genda ku Mutaasa Kafeero oginone. Buli gw'olawulira nka Kafeero genda omunone ate nedda ate ne mamuli alimba genda ku Mutaasa. Ante abadde agezako mulaga nti Kafeero linnya lya kika. Kale linnya lya kika tetuganye tunazi. Naye nze njogera ku Kafeero kitaawe w'abaana so si kitaawe w'otwana. Kitaawe w'abaana si kitaawe w'otwana. Kafeero bw'abanga bagamba abaana bano nti be baali abaana bali ne bakulekera ekyanya ne bagamba nti kale obbye n'owangula akalulu okawangudde ne tukuleka naffe tuwe eddembe lyaffe. Alina freedom ye yakkiriza mu kika mwamugoba. Ekintu ekyo kinnuma, ebyamazima kinnuma nga tuzze mu by'ensonga entuufu ddala ekyokugoba abaana abo mu kika. Abaana abo bandi balese mu kika ne batabawa kintu kyonna naye nga balina ewaabwe ekyo kyokka nga balina olujja. Enju ya Kafeero ey'omukyalo eyo gy'olaba eyo eyeetaaga okuddaabiriza eyo nebeera mu kuŋŋaanya abaana abo no matter what. Bajja agenda mukolera ekivulu agenda mutegeka Kapooni okutegekera taata we. Bajja agenda tegeka show nga ya Kapooni. Bannange nze nja genda tandikirawo omuyitira mpita abeebule n'ebweya abatagendangako na mu kivulu kyonna mu nsi muno. Bwe muwuliranga nga bajja ategese ekivulu kya Kapooni mwambala papo mbeegayiridde mweyiweeyo mubeerenga munyeera mubulwe ne we mugenda okuyimirira oba okutuula mulabire muddeko n'ebweru wabweru wakyo babateekereyo entimbe ko muba mulabira naye musapootinga abaana abo abaaboolebwa nga tebalina musango. Kyokka ate era bano abalala bwe bayimiriranga okuvaayo ne babako ekintu kyonna kye bategeka otwana otuna mubaboolanga baganda bange mbegayiridde mbayita era omulundi omulala temuwagirangayo temulinnyangayo bakyetegekere bakyeriire bakyebereremu kibasale bakimanye nti babbi. Bana byogera muzadde maama ebigambo by'abamaama bizibu ate olulimi lutonzi. Nayogedde nga ntandika nti ekyamazima ekituufu bwe kiba nga bwe kityo bwe kiri abo abantu bajja kusiraana nnyo. Osobola obutabiraba kati nkubuulira Tronas njogera ekituufu awo nze ensi wennemererwa okuntegeerera awo mu kwogera amazima. Bwe bali b'abaana abo nga baganya okutereera mu leyini bannaabwe ne babasuuwingira ddala bwe bati mugenda kubonaabona sikoodi yammwe yonna nga bweri. Saawa eno musobola okuba nga temunnabiraba kubanga akaguwa kaakakutuka. Naye mugenda kutuuka nga mukaaba amaziga ga ku mutima mwe nga temukaaba amaziga g'amazzi mukaaba ga musaayi. Abaana bammwe balibula abayamba bali bazaalirangamu ku mpya. Be bagezi gundi mugezi nga mubuulire. Gwe nkubuulidde teweetaaga kugenda kufuna konfirimansiyo na penetensiyo sookoyo omanye amazima oba ekituufu. Genda otegeere ekyokukola muve ku bababuzaabuza mmwe baana mmwe. Ensonga entuufu mugimanye naye mulina abawuzi b'obunyama. Era essaawa eno be babasindiikiriza okugenda okwataakinga omwana oyo omwambala papo bamuyita Kafeero Kapooni. Mumwataakinge naye mugenda kulaba kye bayita enjuki mu nsi muno. Mujja mubaagwe ng'ayongera kuyimuka ajja kutuuka ekiseera agenda kubalinnya ku mutwe abavuge ate mujja mufukaamirira.
ebyo mbirabyeko Katonda nga abikolera abantu ababooleddwa mu nsi. Naye Kapono no naye ntandise okutunuulira mu luyimba obadde beyogera nga ntunulira mu luyimba lwe. Maye nawe yayimba n'agamba mwabagamba mbu yayimbye ennyimba za Kafeero munekitaawo afanga n'olyoka olaba ki ngamba ye aliko okitegedde byonna ebyo bigambo tonaza abaana abo kankubuulireko ekyalo abaana abo ebintu ebyo babiyimbisa bulumi oba okitegeera obulumi bwe balina ku mutima tebakyalina kyakukola na kyakuzzaako balina kati kuguma bugumi buli muntu agumya munne. That is why eyo statement mu luyimba lw'omwana oyo yabaddemu nnyo nti mujje twegatte ffe tubeere omuntu atya era mbakoowoola mmwe abaana ba Kafeero 21 baba 2 kati yes 20 kubanga banyugunya bali eno ye wa 21 ye wa 21 abaana ba Kafeero 21 mbasaba mugende mukwatagane mubeere united kibalume bano anti bayinza okukengentererwa ne bagamba nti batubula lwaki tetwejjako amanya ga Kafeero ne tubeererawo n'oyo omwana okitawe gwe yaddamu n'ayita n'agamba nti wadde gwe baba DNA kusuuwinze jangu nze nkuzaalire ddala omutegedde omwana oyo wondi erinnya ndidduse naye ng'ali fotopotro mwana gwe nkwegayiridde tozaaya musaayi gwa Kafeero bw'abanga nnyoko abakazi ffe tugaba abaana maama wo bw'abanga waali obanga yafa naye nga yakugaba nti Kafeero ye kitaawo yalina ensonga lwaki teyakuwa oyo kitaawo gw'oli naye kakati tozaaya musaayi gwa Kafeero singa abaana bano baba bakuŋŋaanye nga babayita nawe jangu oli musaayi gwa Prince Job Paulo Kafeero manyi ganjegere omusajja oyo ekyali kyamubuza omubiri n'abeera mutono kwali kufubutuka bigambo by'amakulu mujje mugatte amaanyi mufulumye ebigambo eby'ensonga nga bibagatta tebibaawula naye mbalayirira Katonda oyo anaabayingirangamu okubasattulula bino mbyogeredde mu kamera ya Tronaz anaabayingirangamu okubasattulula ajja kubanga tasattuludde mmwe ajja kubanga asattuludde kitammwe mujje muze mugatte omusaayi gwa Kafeero ogubadde busaasaanye kati Kafeero afaananako omuntu eyagudde ku accident n'abetenta ng'abaana bano be baayodde obuyoozi afaananako ekintu ekyo kati njagala mumulonderonde mumugatte ne gy'ali awulire ng'azitoye ono omwana amukubira endongo ng'amukubira endongo nga bwe yagikwega omwana gwe njagala okuba ejjita ne wootabitegeerera kubirawo ejjita wobimanyi kuba wotabitegeera kuba kasita owulira ng'olina passion yakyo nga kitaawe bwe yakola katya akirina nga bwe yali nze I love your voice engeri gy'oyimbamu sigirinako question mark nga bwe sirina question mark ku muwanguzi engeri gy'ayogeramu bantu mu I love you so much I love you so much results yalinga ataliiwo muwanguzi oyo wano Kapuni atunula ng'atabira emirembe abaana abo gye balina gya kitaabwe teyali muwakuzi wa ntalo naye nga bw'omwataakinga mulinde mu music Kapuni byakola gye yakoma okusirikirawo nga bwe boogera ekifuulannenge kya results nga basirise buli boogera ebifuulange baabanga babakenga bati nga batunulira nga bagamba abina ebimongwa abina ebinkekenkewe bituleke ebbali mutulinde tujja mu music mujja tutegeera kubanga Kafeero kye yali Kafeero yali tavuma nti genda olye nnyoko ng'akwagaza naye mu luyimba n'okiwulira obuuzanga akawala ka kinyoozi kajja kunnyonnyola teyalina budde bukwatakenga kuvumira abantu era bw'otunuulira ebigambo by'abaana bano byabadde bitono nnyo kyokka ate nga nabo bandisigadde bayimiridde nga bakola ensasage naye olaba tebavaayo omwana n'akuba oluyimba nga takuvumye nti oleega ogutwe ogwasibamu ebitutwa teyamuvumyeko ogutwe wawuliremu ogutwe ogunene pumpkin wawuliremu kukigaba pumpkin wawuliremu kobola buli mbadde nyina kyembuuza wawuliddemu ku watermelon y'omutwe omwana gwe wamma nkwagala nnyo nze nkubuulire you education
Your education my brother. Gwotankula butankuzi ntalo. Ndabika nayingira ne mu kika kya Kafeero kati bantu umenna mugerwa lumu. Kyo nakyo kigwe nange kinerwa kisiyingira mu kika ekyo mbalwanireko. Olaba. Buli akuba ayimba kadongo kamu. Yes. Agenda tukolere challenge yo mwana. Mbegayiridde Mamuli Katumba. Kunga ba Kiweewa. Oyo no Kiweewa yabaddeko ku kanisa wano. Yajjako ku kanisa we mabega kawo last Wednesday in the other month. Najja nayimba oluyimba. Gundi okuzeeba kusiba emima bya Bukambwe nendabira ddala ligimu eyo. Nga singa baba bakoze convoy basebale ngenda ku street nange nyambadde sekati go yambadde empale omukazi ne bawerekerako omwana ono engoma egenda kuvuga nkowola Kiweewa nkowola Mamuli Katumba nkowola Fred Sebale nkowola Tata Sebata yonna gye muli gwe nantume basajja muzaleke bweru mwenna abakadongo kamu gye muli waliwo omusajja yayimba oluwombo omusota mumutegedde yayimba oluwombo erinnya lyerabidde mwenna abakyaliwo abameredde envya bali Matiya Luyima mwenna abakyaliwo nga mwali bayimbi bakadongo kamu musoosowaze ensonga y'omwana ono omulenzi Kafeero mugisoosowaze mbasaba mujje muwagire ekivvulu kino nga temuwagira Kapuuni yekka mukimanya muwagira abaana abiri mubatya ate mujje mubere ba volunteer temusaba yadde 10 nti muze kuyimbira sente mujje nga ba volunteers mujje nga mulaba Kafeero muze kukunganya Kafeero ono ennyama yebadde yasesebuka accident eno ekungane n'omusayi muguyole n'ebitiyo muguteekemu alyoka awulira emirembe naye gyali abukutabo bukusi taina dembe gwe munakikola ajja wummula bulungi ajja kumanya abaana b'omusayi gwe teguzaaye oba okitegeera naye singa munagana omanyi waliwo abatya entalo waliwo abatya entalo nga kizibu n'okuvaayo mu kamera nayogerako nga bamugamba naye Mamuli Katumba musajja gwe omanja singa kibadde kisoboka obusobozi nga mbulina nandibadde mbaako engeri gye ntuukako mu mikono gyo omanja oli musajja wa buvunaanyizibwa abo be basajja abaali basaana n'okuba abakulembeze mu ggwanga abateetiiririra nga bw'alaba ekituufu tasirika waliwo taata Senkubuge ensonga zino yalaga nga azimanyiiko bulungi naye gye yasirikira yavaayo katono feesi ye teyaddamu kulabika simanyi oba bakusirisa busirisa simanyi oba bakuwooninga kutta omanyi balina obusobozi abo bolaba babontwe bakuwoninga kutta ne butowesika oba bakugamba kuttira mwana nkwegayiridde mwandibadde abantu abatatya kwogera ne muvaayo bulamba ensonga eno neggwa bulungi abaana bano ekintu ekyo ne mukizikiza bave ku baana bali era sente zino nze mbadde nsaba mwami ani ono yagambye kutegeka bamuyita Balamu Bajjo naye akyava mu ku Serena which is okay Bajjo nze mbadde nnina ekiteeso kyange olw'okubanga Kafeero yafa nga musajja wa buvunaanyizibwa musajja mukulu nsaba okola ekiggwa kya Kafeero ekivvulu ekyo kasita kirama abaana bano bakolera ekiggwa kya Kafeero bakolera ekiggwa bafune ettaka nga ddene ppitirivu eryo nga teritundibwa eryo terisalibwamu ligatta abaana abiri mu batya ettaka eryo lizimbibweko amayumba omwana yenna alemererwa ensi ettaka eryo libeeko ebijja abaana baabano abaaboolebwa babe nga balina ebijja gyabwe in fact obadde okimanyi nga Kafeero basobola omukowoola omubiri ne gusigala eri omwoyo ne gugenda we baba batadde ekijja ekyo nga Kafeero gyatudde awali emirembe wotegangawo ebijja ebyo abaana bano gye baliziikanga bazzukulu ba Kafeero n'abaana ba Kafeero banaabaziikanga bali be babagobya babajje batwale wali in fact babaziikuleyo
bwe bamalanga okukola ekintu ekyo kye bayita ekiggwa abaana mutambule mugende mukole ebyammwe naye alemererwanga ensi ng'okomawo bye mayumba gano ge baba bateeka ku ttaka eryo nkwegayiridde mwami Bajjo oli muntu wa buvunaanyizibwa nnyo nkusaba ensonga eyo gino gitunulemuuko bwe wabeerawo omuntu yenna alaba akakiripu kano ku nsonga eyo kamuweeko akayiseemuuko amaaso atuulemuuko n'abaana bano abirimu atya Oge tugenda kola ekivulu tufunye ba volunteers abagenda okubayimbira ko mulimu abayimbi ba band nga bajja genda kulwa abaana abo bagende babagoberere naye sente ze tugenda okujjamu mulaba mutya bwe tugula ettaka e Masaka ne tugula ettaka ngadde nenyo lirimu acres and acres ne tuzimbako amayumba era ne bwe babanga bamaze okuligula bateekewo pate nnene eyaniriza kitaabwe ku ttaka nti taata you are most welcome lino ly'ettaka lyaffe wano we tutudde ffe tuli musaayi wo tukwagala wano naffe tuli baana bo tuli baana bo wano we tukwagala olyoka olabe wezidde okunya omukisa gwonna alyoka gubawe gyeyongere bweyongezi anti kyenkugambye omuntu ow'amakulu tatya naffe twandibadde tetutunula mu kamera zino kubyogera naye tubyogera lwa nsonga tuli bazadde tumanyi pain gomanyi kyekitegeeza ne ngamba Faith wange nti bakuzaala bugerere nakajje ne ngamba Joy bakuzaala bugerere ne ngamba Susan bakuzaala bugerere ate ne abebugerere ne bagamba ababana si baawano gomanyi kyekitegeeza ate nga nze abazaala nze mmanyi nabateeka yoloza sitegeera gundi oyo tebamuwanga baana abo nga bamusuubiramu bintu binene abamu omusajja oyo bamwagala bwagazi tunazo omuntu asobola okwagala n'akuzaalira omwana nga toyina nakyomuwa abantu abo bayagalanga musajja oyo eneekwata ye empisa ze embeera ze n'azaala abaana naye olwokubanga ensi eno egwenyuse ngwenyufu abantu kwe kujjawo okuzaala obuzaale bw'omuntu ne bateekawo otuzaale tw'omuntu mazima swazi wamanze ensonga yange wamma kajjeeko akawamma kabi toyina gwe weeguya oyo si mwana wa maama wo tagenda kugendako wammwe gye bakuzaala swazi ngamba bwe ekyo kyennyini omanyi lwaki essaawa zino alien skin kimenke yafuuka nsonga akimanyi tasobola kukitegeera oba tokimanyi lwali luyirwani lwa palaso pa mu kibuga wakati ne luvuga ng'essaakalamento ne lufuuka ekizibu okitegedde kaakati gw'oyiza okulowooza olwana na muntu naye nga gw'olwana naye nga si yeye ng'alwana na ggwanga alwana na nsi aboogera ku lw'abaana abo tetulina tetubamanyize sina nagwe mmanyiko mu maaso ge nti namusinkanako naye nga kuba tuli bazadde kyolwana naye nakyo emabega amanyi gano we geggatta kijja si muntu kijja si muntu ate swazi weegendereze ekyamazima bw'ofanga by'otategeera towayirizanga omuntu yenna nti alina kye yakkola gw'oli mu kweyerulira entaanaayo nze omwana okuva lwe yayogera ku kyobuwangwa n'ennono atula n'enkirowoozaako osobola kwesanga nga Kafeero yayambadde oyo omwana si yekka genda onoonyereze nze buli mwana abasinga obungi bempuliddeko waliwo attachment buli ne bwabeera omwana yagobaganyizibwa ku ttaka oyo Stella era mulimu ka element mwekale kyokka ate abasajja bano abana abatalina bafaananako Kafeero waliwo yakoze vidiyo n'alonda swazi kuva ku kaviiri mpaka ku kasubiri naye basajja tunuulira Nagawa oba yannyina yali mukonzo simanyi twogera ku mazima mukambwe oyo bukambwe Kafeero ati si bwe yali ebyo tabikola wamulaba bwe yakola nga bakamala okufuna results
Yaze omuyinza kafeera gwe yayimbangako nagamba ye newankubadde siraba so nga ate Abaganda balina engero ekiteezaala tekyala era bali basigala omwana nabo nagamba bwebibange ebyovudde mu DNA ebyo ne batuuka n'okumugamba bannange eyogerako ng'ayina amaanyi agamba bwentyo bwe nnakula simanyi nnyo kuleekaana tamanyi kuleekaana nanzika kati Swazi ne guruupu yo bino mubiwulire akagatto kagenda kubookya akagatto kagenda kubanyiga naye mulyagala okwetondera abaana bano nga tekikyasoboka kubanga bagenda kubaleka baana mwe njagala mugaggawale Katonda abatekera omukisa mu bibatu byammwe nga buli kye mukwatako kirama bulami buli kye mutandika kirama bulami Kafeero gy'oli osobolera ddala okutuukiriza ensonga eyo wali musajja mufunyi njagala omukisa gwo gwonna gukwate oguyira abaana ababiri omu batambule n'omukisa gw'ogwo gw'okufuna bayimbenga oluyimba lumu lukwate ku ggwanga lyonna ate lusigalewo nga bwe wali bambalenga ng'ensi egamba bakalisimaati bakafeero nga bwe wali ensi ebaagala ennyo ng'abantu bwe bakwagala kamaleyo nkyalagula ensi ebayaayaanire nga gwe bakuyayaaniranga njagala obakolimire kubanga yukaani tokyalabika omwoyo gwo weeguli gusobola okwogera gwe n'owulira ng'oyogera lamula olyoka onkolimirire sikoodi y'abantu abaana b'abaana baabwe baffe nga bawumpuguma nga bawunyeera ebyo banoonyenga n'ekyokulya kibabule batuuke n'okusoma nga amasomero nga ne fiizi ezibasomesa tebazirina bakamirira abaana be bagoba omusaayi oguli mu kubonabona ogutaayaaya Swazi ayimbalaga ani ayimbalaga Kafeero yali ayimbalaga mu birondeka naawe ebintu by'abanna okubabonyaabonya nze nkubuulira oba oyimbalaga zo gwe zitwale liraga guzireeyo naye ffe wano tetumanyi biraga byo leka banna abavuddeyo okukola ensonga bye mwagoba beerandiza bo kati abo bafuuka gundi munaku kaama obadde omazeeyo okulagula nkolimye ate nensaba omukisa n'abeebweru abamutiikanga ne bamutwala batiike kapuuni agende abayimbire njagala ati nkugambye ekyenjogedde njagala Katonda amulange mu nsi yonna sina yekka abaana abiri mwago Katonda abawe feva nga ye bwe yali agirina babeere blessed nga ye bwe yali blessed bazimba amayumba n'amayumba ate nga n'ekiggwa bakitereeza bazimbe bati bagule ettaka erikuŋŋaanya abaana ekiggwa si busamize sigamba nti bateekewo ssabo nedda naye bateekewo ettaka erigatta ekuŋŋaanyizo abaana bano abiri mu mwe bakuŋŋaanira olyoka olaba omukisa gwa kitammwe bwe gubagoberera olaba omusajja nga bw'agamba kapuuni oyo mumundeete asookere London wano okitegeera atagenda genda ajja kugenda kapuuni bino mbyogeredde wano ne bw'abanga ali eri Sembabule ne bw'abanga ali Mubende Katonda agenda kujjayo n'ennyonyi ogenda kuzirinnya ku lw'abanno naye tobeerabiranga obajjukiranga ajja zirinya teekawo gano endongo yeyogeza abantu ebyo teekawo gano endongo yagenze mu kkooti eberese ebizibu waba ku poliisi mukwano nkubuli ate gavumenti ya Uganda ambasaba ku mulundi guno gwokka mbegayiridde n'omutima gumu mwana mumuleke mwabali mu kkooti abalamuzi ne baba bakuwadde obukadde 10 buli ye bweyongeze basabe n'endala nga tonnasala musango bakwongera obulala 250 naye nkwegayirira sala omusango n'amazima basabe bagugobe njagala bazibalyeka nti ez'ekisiru balyandye ate bwe bazikusabanga mulamuzi ne bajja ne bakusaba sente ezo nti wali enguzi bateeke mu kkooti obasibe bafiireyo buli avayo n'akuyimirira mu maaso obusobozi obuyina eggwanga liryo wamma obusungu ntandise obulaba obwagambe bwoze nabo asize na busungu nze na mazima anti obusungu wagambye
bukulumye nnyo kulya nga balopye mwana. Tolumbagana mwana oyo Swazi oba toyagala ate twogere nnyo. Tubadde twakendeza ebigambo byaffe nga bitono nga tubalese. Ne twogerako ebisaanidde. Naye ate kino kyewavuddeyo kakati gwe looya musajja wattu oba oli mukazi wattu oba oli musajja wattu. Gwe looya. Gwe obadde tosobola kuboola mbuzi ng'eyo. Ebulweka agiwolereza. Newankubadde mulimu kafenyere mulimu. Kafenyere gwe kyogamba ebbula ly'enkoko likuliisa kamunye. Nedde kituufu abakimanyi. Naye abakimanyi. Naye asobola kulya ssente. Anti kankubuulire. Azirye naye nga. Azirye nga teki. Ng'ekituufu akimanyi. Ate ng'awolereza ono awangule. Gwe tolaba wo bunyivu ate butweyongera bweyongezi. Tuli mu kusaba abantu bababoole ate gwe omulamu gwera oyo ovaayo. Taata oba maama ali mu kkooti eyo gye bawaabyemu. Nkwegayiridde bakuwa enguzi girye. Tolaba nga tebakkiriza nguzi nkusaba gimekete. Gimekete naye otuuka okuba akati ako ogubasalire gubasinga omwana ono bamuleka atambuze ekintu kye batuveeko. Ati ne lawyer asobola kusalawo n'agamba nti olunaku lw'omusango lutuuse mulwadde n'atajja. Ani? Lawyer. Naye n'agamba nange ndi mulwadde. N'amala akikola mba ndabye akapya mu mwaka. Lawyer n'omala okikola ekyo. N'otuuka ku last moment n'obula. Abakusanyusiza. Nze mba sikubanja ne bwenfa n'otakaaba. Oba onkaabidde ankyali mulamu. Naye bw'obanga oli wa nsonga ddala boola omusajja oyo. Ekirala kyendabawo kyemugenda okwekwasa. Ekirala kyendabawo kyemugenda okwekwasa. Kati oyo Swazi ttima lye limubonyaabonya. Ate alabika kitaawe yali amuzaala yali wa ttima nga ye. Kubanga lwaki mbana abaana bakozesezza ye. Kubanga ye yali mwana wa musamize. Otegeera. Naye ettima eryo lyolina nefutuwa kati bagenda kujjayo statement bino byogamba Tronas birinda ogenda birabako olimanya olijjukira nti nabyogera nga tebinnayogera bagenda kujjayo statement egamba lwaki akozesa erinnya lya Kafeero ate nge DNA yamuwandula awo wenzigirayo ekya Mamuli Katumba muyimirirenga ku kya Mamuli Katumba nti ffe twayimbye ku linnya lya Kafeero. Ne suite ya Kafeero mutawuni nayo yali ya Kafeero bagijjako Kafeero bagiteekeko. Ate ebigambo byonna bibanaayogera yabiyimbye dda kubanga alina waagambira mwababooleddwa DNA. Kati kitegeeza yakitegedde nti era DNA yakoze eki. Kati nobona okireeta oba obeera weekooya. Okitegedde nze nsaba omulamuzana ali mu kkooti eyo ekyo kitumbaavu n'ekibbi kinne katino tekikyavaayo direct. Kino ekyogutwa ogunene ekyogutwa ogumwe kirino enkota y'omutwe eringa yaffene ngera kafene kali akasembeeri kakati ogutwe bwe gwenkana temuli yadde amagezi empty head. Naawe oli mukazi wazaala jja kubonaabona n'ebyana byo naawe babiboole nga abaabalayi bababoola ababannamwemu ababoola. Mwetegese okwagala okuba ku Tronas. Mwayita dda omusajja atwala abaana bali ku DNA mumuveeko. Ani gwe bayita? Mwagamba taata w'abaana abo be yabagabye nabo babatwale ku DNA. Nze ekyo nakikugamba temuli wuwe n'omu ku bwenzi bwabisirikirwa obumanyi gwe Revo. Jankuba akaama aba ate nga true story aba oli mukazi pandika wano erinnya pandikako wano omulaba kati ate mbasaba mmwe obulungi bwe yaliko ku myaka egy'emito kaafulangana obulungi ffe n'abalungi bagenze batweganzikako nga ye bamweganzikako wamma gwe mmwe ababiri mwemanyi betumanyiiko mu baana obisirikirwa balina mulimu abaana bamu munoonyereze musabe nnyo DNA abaana babisirikirwa bakoleko DNA naawe bba wabisirikirwa tandika okwekengera bakutimbadde olubobbo wedde nkubuulira oba mutunone we are ready very ready bwisirikirwa ne gurupu ye waliwo n'omwana gwe nalabye mu comment ku gundi gye twakola the other time n'agamba mwogera nonsense byemwogera temubitegeera mubijja wawama bisirikirwa
ebiseera byogera kabulangana ebiseera naawe ya komenti nze kastori muzadde naawe omwana wo bali kimukola ne bamusuula eri ebbali n'owulira bwe kinyonyogera mu lubuto ne bamusuuwinga ne bagamba oyo omwana si wange naye ng'ate okimanyi bulungi nnyo omwana wo nkubuulira ne bakuggyako omwana nti omwana ono si wo omwana wa Kamadi naye ng'omwana yali wuwo nze nkubuulira muve ku bannammwe mwabakomenti nga n'ogenda n'olaba ekintu kyennyini ng'olaba kikyamu n'okiteekako essira. Thank you very much. May God bless you abundantly. But you wait. You will pay. You will pay. Yes. Wagosaga n'okusaaga. Tetwagala wano bukuusa. Twagala amazima. Oba ntegeerekeka. Naye nze amagezi gempa Swazi. Va ku baana bana 21. Abafiku akola ebibye. Emirembe. Obuntu abantu okukwagala. Bwe. Va ku baana. N'ekika kyabwe bakibalekera. Ebijja baabi bakola ki? Abibalekera. Olujja lwa Kafeero enju Kafeero gye yazimba enju nkulu. Temumenyanga wenju eyo mbeegayiridde. Enju eyo nkulu. Mutereeze entereeze. Nze jjajjange Paulo Lugemo yafadde emyaka mingi naye yagamba ennyumba yange yali ya mmuli nga yagikuba lufuufu. Naye yagamba temujjanga wenju yange n'olwalero weri tuddaabiriza nzidaabirize. Ennyumba ya Kafeero temugimenyawo. Mwabeeyita abaana ba Kafeero era bonna alaba emenyeddwa ng'omanya nze nsaba abaana abo bakole ekivvulu bagule ettaka eribagatta bagule bazimbeko amayumba balekewo n'ekifo ekkuŋŋanyizo ate buli mwaka mukitegeke nti mugenda kukuŋŋaananga ng'abaana n'abaana bammwe mumanyaŋŋane abaana bano bagane kwewasa bagane kufumbirwa abaana bannaabwe mutegekengayo ennaku mukuŋŋaane nga mmwe abaana ba Kafeero mukirange mu ggwanga lyonna ti abaana b'omugenzi Kafeero ababoole be baaboola bagenda kukuŋŋaana. Tugenda ku macanga tulaba emitimbagano giriko abaana baboolebwa omusaayi gwa Kafeero bagenze ebulange batuta oluwalo bakiisa embuga oba okitegeera mutandika eri muyimuse erinnya lyammwe muleme kusirika mujjeyo ebyo ebituufu kitammwe biyandibadde essaawa eno singa abaddewo muveeyo mugende nga bwe mwabooleddwa ekirungi muli bannayuganda mujje eri embuga muveeyo mulabike ababayingirira mubaleke babayingirire naye muli b'amaanyi mulina powers ezitasobola kumanyirwa. Oh my God mulina powers ng'oyo aziyingirira zigenda kumwokya zigenda kumusindikiza. Nze Pronas nkugamba ensonga zino nti okuleka ng'ensonga eno si yaddala naye bweba yaddala abo abaana kati baliko amasannyalaze mayitirivu. Namboze yagamba baliko amasannyalaze watts 3,000. Namboze yagamba Honorable Minister nkutumiddeko Namboze yagamba owanyi gye bino binsobedde ababooleddwa DNA ng'amasannyalaze mangi nnyo. Abo abaana baliko powers za obagenda mpola bajja kwokera bwerere Iswazi. Abo abaana baliko powers za Katonda zigenda zisipakinga busipakings ate buli mwana yetoololeddwa that kind of thing. Kati jjukira balina ennaku ne Katonda ono kati azikizizaamu omusana Pronas si musiru kutuuka ku leve eyo. Tegeera nnyo kyekyamubeezaawo nga tosobola mulaba si musiru. Abo abaana baliko powers ezigenda okuba drivinga nga nabo tebamanyi butya bwe succeedinga. Alabira awo akwatako kati n'anaatunda ennyaanya ogenda kugaggawala owole. N'aliwo ng'obadde munaku ng'olina kadaala ka butungulu bwokka ogenda kutuuka ku levo nga b'okozesa bakusinga obungi otuusa mmotoka. Anzaala kyonkyogedde ntudde mu Pronas Media wano mu kamera. Bagamba Kapuuni bw'atuuka ng'ekivulu kituuse abaana 20 bonna bajje bamwegatteko batunde tiketi. Olaba abantu tiketi nga bazigula. Bani abatunda? Abaana aboobolebwa DNA. Ate mbasaba mubeere united. Ezo embwa zigenda kubasatulula. Zijja kukwata muuka abamu omanyi
omanyi omulogo ng'anaayonoona amaka ga munne alondamu omwana gwalaba omunafunafu n'amukozesa n'ayogera ebiganzo. Waliyo omukazi eyo ewaffe yali ayonoona famire emu sigenda kugyatula naye yakwata abaana maama ono baatazaala maama bye yali tazaala naye nga taata aliyo atya n'abapokera ebigambo bwe biti nnyamwe tabaagala nnyamwe yabaloga nnyamwe yabasiranya abaana ne bambala obukaawu famire n'ekola etya esatulukuka. Naye mmwe mbasaba temukkiriza kusatululwa emmese ezo ne bwe wabeerawo mu mmwe omunafu weekwate kuba n'ab'amaanyi oleme kusatululwa mususu ezo mmese ensolima oleme ensolima ezo kubaawula kuba zigenda kubaawula. You guys, I'm telling you, bagenda kukola strategies nga zibaleetera okubeera nga beeyuzizza buli muntu ali yekka naye temubikkiriza musigale nga muli united mukole ekintu kyammwe nga ky'abantu abali awamu. Wabula mbasaba bwe munaabireetamu nti tukole tugabane temugenda kukulaakulana naye bwe munaabikolanga nga bibagatta bugasi mugenda kukulaakulana. Naye bwe banaagamba nga twakoze batuwadde ssente bwe ziti mugenda kwawukana nga buli muntu mwavu nnyo nnyini ddala. Bino mbyogedde ntunudde mu kamera kafeera ayitiramu ate golowooza awummula bwe munaabikolanga nga muli muti buli mufube nnyo okulaba baana mmwe nga bwe mukola bye mukoze bibagatta mwenna. Bwe mumala okukola ebibagatta mwenna kati mufulume mugende mukole biri ebyammwe buli muntu gy'awangaalira oba gy'ayiiyiza obulamu olyoka olaba omukisa bwe gubayiikira. Naye omwana alivaayo ng'akireyiminga ku bino bye mukoze mwenna nze mumpe oyo mumwegendereza nga musaba nga Katonda n'amugya. Waliwo n'essaala ezimu ze tusaba ng'ogisabira ddala ng'okigenderedde nti Mukama nsaba Katonda wange gwe owulira omuddugavu anfaanana. Nze siri muzungu nagambye siri muzungu. Katonda wange gwe omwana ono bw'abanga si wakutereera kola ky'olina okukola naye bw'aba wakutereera adde mu layini tutambule eva ku mugendo efuuka kaasa. Ndowooza tuyinza obutasukka wano kubanga swaziva ku banno ne gurupu yo yonna gibuulire okuva ku konkome ekonkome kazi mulitegedde bulungi kuva ku konkome nammwe emisu emyenena swazi message eno gye batuusiza muve ku bannammwe baba abaleka mubeesonyi mubeere ebyammwe babeere ebyabwe. Kama bawo omukisa mubeere bulungi mweraba.